Kino kitundu eky'okusatu program OMULIMISA ennima n'ennundo ey'omulembe gye tuba twogerako wano ku Bukedde TV1 twogera ku bigambo byankulaakulana kukyusa bulamu. Tutunuulira olugero lwa muwogo okuva gy'atandikira mpaka mu sepiki awo gw'omulirako oba mu katale k'ewammwe ekibuye Katwe oba ewalala wonna w'omugula. Ndi ne Engineer Ivan. Twogera kuno ne kuli nga tunyumyamu emboozi eno eya muwogo era ne wondaba ndi musiri gwa muwogo sigenda kulisayo kankutwale tusinkane Ivan. Twogere ku kintu kyaffe kino eky'okusatu tulabe biki bye tugenda okulaba. Ivan. Ate nakoowa. Buli kiseera tuba tunyumyamu. Okyali ku Bukedde. Amina sebo. Beeyanjulire era obabuuzeeko. Nagamba balabi babeera bakyukakyuka buli kiseera. Amanya n'eddoboozi balamaga Ivan Waswa gemanya okuva edda era tegakyusibwanga mu muziro ntalaganya. Abo nawe gye bali. Tuli balwanyi nnyo. Ekitundu kyaffe ekyasembayo twayogera ku bintu bingi nnyo omali n'okulonda ensigo. Naye kaakati twagala tugende ku kitundu ekirala. Katono muwogo gwe tuyimiriddemu n'abantu gwe balaba yenkana wa bbanga ki? Muwogo ono kati gwe tuyimiriddemu essaawa zino wa myezi 7 n'ekitundu. Kye kika ki kino kati? Ono Narocas 1. Yava yawulira no wansi gye twagambye. Omulaba amatabi genga bwe nagambye nti bwenzize nzije nkugamba nti amatabi ago bwe gaawulira awo wansi eno waggulu gye galaga gongera ne gakola amatabi kati wano oli waddembe okumuggyako emiti egyo n'okola multiplication ewalala wonna ojjako lino liri ne liriisa kati lina terikuwaasa tu waggulu. So okola multiplication kati kino bw'okitemekaawo ettabi lino limu lyokka lisimba ebinnya 10 kubanga ogwo omuti tusimba gumu mu fuuti emu bw'ogattagatta wano waliwo ebinnya ebiri mu 20 oba 10 awo. Nsimba fuuti emu. Ye waffe twerabidde okwogera eri nsimbe ntya kasaalaba anti n'akabonero kaba ka musaalaba nti ono wa mikisa ajja kubala n'asimba kasaalaba. Abamu ne basimba ng'omuti tigutunuzeeko eweeru gufune omusana. Omuti ogubikka gwonna ate tusimba omuti gumu omunene emitono 2 ate era waliwo n'emitono era gye tusimba ogumu naye obutono ennyo nga kano bw'okalaba bwe tusaamu 2 ne bw'okasimba akamu kamera mpozi ng'ofunye size eno bweti yosaamu 2 kuba ye amera buli size yonna. Bagamba nti ate bwe kagenda ennyo eno waggulu akato tekakola bulungi. Kasingira ddala n'okudda kano koolaba ke kasingira ddala n'okudda kuba kati gana maaso gatunduka mangu nnyo nti ate gomato abanga kusimba kikajjo lwaki tosimba kyolya tusimba kisige eno waggulu ekitawooma. Omu yali ambuuza nti naye nze nalima eka 2 ne zinnema. Kato yagamba nti alina 2 azirabirira atya oba management gw'ogikola otya? Byonna biri mu ngabanya ya bakozi oba emirimu. Tosobola kubimanaginga bino ebintu byonna ng'oli wekka naye okola kye tuyita division of labor oba yati oyo otema emirimu nti kakati wano nze ojja kwekanga nti nawo omwami ng'oyo gwe mulaba kati atema emiti ejja multiplication waliwo akuuma okwetoloola faamu yonna waliwo abalaba omuddo guno nti kati gwetaaga okuyisaamu olusu oba ebbumba nga gwe mulimu gwe kalabalaba wa muddo kati oyo kifo ki wano tayito ye bagiyita bati era paati ku management naye mukozi naye ng'alina ekimugobya butalaba muddo guno ekimugobya kusanga muddo gwameze ati gwe omulimu gukuweddeko ng'akebera buli awali omuddo kuba nage faamu erina okuba ng'etukulanga kati bw'ogiraba nga tewaliwo omuddo gwonna osobola okubeera nga naye muno osobola okuyitamu obulungi okwewala ebyewalula misota n'okusobola okulengera muno leka kugamba mpu kuyitamu bulungi kwamu ffenna tutambuza emigongo tugenda twavula bwavuzi principle kubanga tetusizaamu ddala amakubo gabeera ku nkomerero bwe tuba tutemye emiti era gitambulira muno ne tumanya nti tusaamu ekkubo limu tugitema ne tugitambuza era bano abakola mu bo bamanyi okutambulira mu bo olabye bo bakekkera bw'oteeka era ffe tukekkera abatasiiba mu nnyo kati naddala kati nsiiba muno nze olabye nkekkera. Kati nsonga yaki etateekesaamu makubo? Ensonga ey'obutateekesaamu makubo kwewala access nnyingi ziyitiridde kusaalimba yesebo so buli muntu alina direction waayita buli muntu alina ekkubo waayita okutuuka ku point waayagala. Kitegeeza mumanya bw'abaawo mmwe yayisemu omulamu mumanya nti wano waliwo omuntu ayiseewo atalina kuyitawo kubanga ffenna tulina password buli omu abalaga abamanyiwo. So lwaki obadde ompulira wali nga mbuuza omwana nti wano waliwo omuntu eyayiseewo we saagala kkubo kati ffe tuba tumanyi
nti anoonya kino ayita wano agenda okukima enkumbi eri mu kifo bwe kiti ayita wano kati ffe tuba tumanyi wadde olaba nti temuliimu bupande naye ffe tuba tumanyi. Muwogo naye bamuyita mmere? Muwogo mmere. Ffe ngere kato nga tumanye emmere ge matooke. Ffe nti muwogo mama yafumbye emmere y'amatooke n'ateekako ne muwogo. Muwogo mmere nnyo era emigaso egiri mu muwogo gisinga n'egiri mu matooke. Kale tudde ku management. Bangi boogera ku management babeera bategeeza ki? Ekisinga okukaluubiriza abalimi mu Uganda ne bannaffe bonna abasanze okusoomoozebwa okugwa mu kkowe eryo kwe kukola ekintu ku lw'okuba gundi yakikola n'oweesuulirayo ogwa naggamba ng'ate otaddemu ssente naye ng'ate okulima kuno tekulina na management eri awo y'amaanyi kuba kati weesanga nti eno faamu mu bunene bwayo eriko abakozi abatasukka na 15. Obuli tayaba abatali abakozi obeetaaga mu ntandikwa mu kusimba gwe weetaagira abantu abangi. So buli lwogenda ng'ova mu masimba ndeni nodda mu makoola kati mu kukoola awo weetaaga abantu mu kusimba weetaaga abantu n'ofeezinga kati we kituuka mu eno level we tuli abakozi tebakyetaagisiza ddala. So bano abaliwo boolabyeko tuba tuyitamuko buyisi n'okumanya bwe tuyimiridde ku buli nsonda n'amakati kubanga tomanya kiyinza kutuukawo kyekyo ekyo sebo. Eyo management. Sebo. Naye nga tetulinayo management yonna ndala nti faamu olina ogisiibako omwogo yeetaaga kuliikiriza mukole bwoti nedda sebo. Yo olumala okumussa mu ttaka n'avaayo mukole nga principles ze bwe ziri obanga emitendera gye bwe giri kubanga yakontana n'omuddo kasita otawaayo buvunaanyizibwa kugobagana na muddo ogwo kyekimuleetera ddala obuzibu naye kasita otayiza omuddo guno n'oba nga togulina n'atuuka mu level nti kati omuddo tegukyasobola kumusinga buwanvu ne bw'omuleka. Endabirira embi oba giyite management esobola okundeetera endwadde? Kisobokera ddala kisoboka naye ng'ate zeewalika. Endwadde ezo ndowooza oba tuziyita era ndwadde nga bw'ogambye naye muwogo ono bw'abanga tomulabiridde bulungi ayinza okudisappointinga oba okumalamu amaanyi n'enkola loosi n'otamufunamu kubanga ye singa omulekamu omuddo mu ntandikwa wakati w'omwezi gumu n'esatu omuddo guno ne gumusoola obwo obuwanvu n'atandika okusonnonka nagwo emisinde nga kimugaana oconcentratinga wansi okussaako kuba kati aba n'ebiriisa n'omuddo kati yagenda bugenzi waggule era omusanga awanvuye n'okusukkako eno level gye naggambye owulidde agisukkako asukkirawo ddala. So kakati ekyo weewala muddo gwokka. Obulwadde obulala obwandibadde busumbuwa muwogo ono bubeerawo mu biseera by'ekyeya. Omusana gwaka nnyo. Waliwo obuwuka obusowera. Mu luzungu tubuyita white flies. Obuswera obweru. Obweru. Oba mbikyusiza bubi. Nedda bwe kiri. Omusana singa gwaka oba ekyeya singa kibeerawo. Obusowera obwo bujja ne butuula wansi w'ebikoola okwewogoma ebbugumu ebya muwogo. Olw'okuba nti ebbugumu lingi tebutambula kunoonya kyakulya butandika okufiidinga ku bikoola ebyo wansi eyo ate era bufuka kati bwe bufiidinga ne bufuka susu waabwe akola bbulaaka ku kikoola bw'akola bbulaaka ku kikoola ekikoola kino kwe butudde bukinywamu chlorophyll ne kikola yellow bwe kimala okukola green n'abula green n'abula ne kyengera ne kigwa kati era akawuka ako kennyini ka white fly ako era ke kazaala brown streak buno obulwadde era bwe kamala okufiidinga ku kikoola ekyo ne kigwamu chlorophyll nga kakwata omuti bwe kakwata omuti kagufiidingako nga kagunywa ne gukola spots eza bulaaka ne brown kati bwe kamala okunywa omuti ogwo kubanga omuti gwe guliisa ate emmere okuva mu kikoola kati muwogo wansi eri abaaliko yeekolonga nga bw'olabye kizotegeeza nga beads sapuli ne bwezinga yes muwogo agenda yeezinga nga sapuli ezo bwe ziti paati kati agenda n'akola kikala mu makkati nga bw'atambula ng'akola beads akola kala eya black nga tosobola kumulya ne bweba nsolo nga tosobola kugiwa nsolo yonna wadde embizi oba kino emulya.